Okuva essula 3. Awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero mukoddomi we, kabona w'e Midiyaani, n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu, n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi lw'omuliro okuva wakati w'ekisaka. N'atunuulira, laba ekisaka ekyo ne kyaka omuliro, ekisaka ne kitasiriira. Musa n'ayogera nti, "Kanneekoloobye kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka kye kivudde kirema okusiriira." Mukama bwe yalaba nga yeekoloobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka n'ayogera nti, "Musa, Musa." N'ayitaba nti, "Nze nzuuno." N'ayogera nti, "Tosembera wano, ggyamu engatto zo mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu." N'ayogera nate nti, "Nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo." Musa n'akweka amaaso ge kubanga yatya kutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, "Ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakoza, kubanga mmanyi ennaku zaabwe. Era nzise okubawonya mu mukono ogw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri bayingire mu nsi ennungi engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo eky'Omukanani, n'eky'Omukiiti, n'eky'Omwamoli, n'eky'Omuperezi, n'eky'Omukiivi, n'eky'Omuyebuusi. Kale laba, okukaaba okw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi, nate ndabye okubonaaboona kubabonyaabonya Abamisiri. Kale nno jangu, naakutuma eri Falaawo, obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri 11. Musa n'agamba Katonda nti, "Nze ani agenda eri Falaawo mbaggyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri?" N'ayogera nti, "Mazima ndibeera wamu naawe, era kano kalikubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri, muliweereza Katonda ku lusozi luno." Musa n'agamba Katonda nti, "Laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda wa bajjajjammwe yantumye eri mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye y'ani? Ndibagamba ntya?" Katonda n'agamba Musa nti, "Nninga bwe ndi." N'ayogera nti, "Bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti ndi yantumye eri mmwe." 15. Katonda n'agamba nate Musa nti, "Bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti Mukama Katonda wa bajjajjammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo yantumye eri mmwe. Eryo lye linnya lyange ebiro ebitaggwaawo, n'ekyo kye kijjukizo kyange emirembe gyonna. Genda okuŋŋaanye abakadde ba Isirayiri awamu obagambe nti Mukama Katonda wa bajjajjammwe, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka era owa Yakobo yandabikidde ng'ayogera nti mbagyiridde ddala, ndabye bye mukolebwa mu Misiri. Ne njogera nti ndibalinnyisa okubaggya mu kibonoobono eky'e Misiri okuyingira mu nsi ey'Omukanani, n'Omukiiti, n'Omwamoli, n'Omuperezi, n'Omukiivi, n'Omuyebuusi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. 18. Balikuwulira eddoboozi lyo olijja ggwe n'abakadde ba Isirayiri eri kabaka w'e Misiri. Mulimugamba nti Mukama Katonda w'Abaebbulaniya yatujjira. Kale nno otulagire tukwegayiridde tugende olugendo lw'ennaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe. Era mmanyi nti kabaka w'e Misiri talibalagira kugenda weewaawo n'omukono gwe ogw'amaanyi. Nange ndigolola omukono gwange ne nkuba Misiri n'amagero gange gonna ge ndikola wakati waayo oluvannyuma lwago alibalagira. Era ndibawa abantu abo okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Awo lwe mulivaayo temulivaayo bwereere, naye buli mukazi alisaba muliraanwa we
n'oli abeera mu nnyumba ye ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye mulibiteeka ku batabani bammwe n'abawala bammwe mulinyaga Abamisiri.